Ampuliriza nkulamusiza nnyo enajja osinzira okuliriza mandu so 89 akatonyeza 2 CBS FM Radio Uganda Radio Ssaabasajja Kabaka ey'abavubuka b'omulembe omutebi. Nze Kalule Lameka kulamusaako dakiika ziri 10 zokka zimaze okugera ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Lunaku lwa 2 omwezi tuli mu gwa 10 leero ennaku z'omwezi lumu tuyingidde omwezi ate oguddiriro gusembayo mwaka tugumaleko. Njagala kwebaza Katonda mwe nabawadde ebirungi ayongere okubinyweza abalina okusomozebwa namwe Katonda akubayiseemu. Nga bulijjo okuva ku balaza okutuuka olwokutaano ssaawa mu okutuuka ku 3 ez'ekiro programu kkirizo bagaana mumanyi n'ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga n'otambula n'okumanya bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waaliyo ebweru w'eggwanga mu Lebanon kikyatokota. Isirayiri yatandise ennombe ez'oku ttaka mu kiro ekikesezza olwaleero tanka zingidde Lebanon ne bongera okukubira ddala aba Hezbollah wadde nga nabo bakubyeyo obukompolo bw'okwanukula ku ludda olwa Isirayiri wadde nga tekinologi waabwe abayamba nnyo okumirira ebikompolo ebyo mu bwengula. Mu lwannando lw'e Gaza bakyalumbisa Abayisirayiri bakyakuba n'aba Hamas nabo bakuba. Kale nno mbeera ya lutalo wano bakuba wali bakuba ne wali bakuba mbeera ekyali ya bunkenke ddala ng'olutalo olw'e Lebanon bongeredde ddala okulunyweza. N'ebirala bingi bikoze amawulire ebweru w'eggwanga. Omuliro gukutte essomero mu bitundu by'e Thailand abaana 8 baluguzeemu obulamu. 8 baluguzeemu obulamu. Baasi badde etisa abaana nga bava ku trip nekwata omuliro bwe batyo mu bitundu by'e Bangkok baana 8 bafudde. In fact baana 20 be bafudde baana 20. N'ebirala wano Kamalabe nasinkanye abakulembeze b'abavubuka bannankubaza Mbogo babadde mu bimuli bya Bulange songa nombaka Richard Rumo owa Mityana South ayanjudde ebbago li mu Parliament eryokukyusa mu mateeka akulira oddo lw'obula gavumenti abeerenga asalwawo ababaka bonna ab'oddo oluvuganya gavumenti bamukubeko akalulu. Ababaka bakukkulumye bannakibiina kya Nuupu n'abalala nti alireetedde mu mutima mukyamu. N'ebirala bingi bikoze amawulire nyo lwe tugenda kwogera ku byankulaakulana mu ssaawa eno esooka era tulina aba Ripple Effect betugenda okwogera nabo mu ssaawa eno. Nina abakulu ab'enjawulo abavudde mu district y'e Mukono eyo. Ate oluvannyuma mu ssaawa ey'okubiri tugenda kubeera n'aba ministry ey'ensonga ministry ey'ekikola ky'abantu abakozi n'enkulaakulana tujja kwogera ebigambo. Abakulu b'enina bakulamuseeko kantandike ne musajja mukulu Bawanda Matovu Godfrey y'omu ku bawagira ennyo abakyala mu nteekateeka zaabwe nga bw'ogenda okuwulira. Tulamuseeko ssebo. Abatuwuliriza mwenna tubandizza twesiimye okututegeera amatu era tusuubira mugenda kuyiga bingi okuva gye tuli okuva mu bibiina ebyenjawulo naddala ebikwataganya n'omulimu ogw'okulunda okutema okutunda ennyama y'embizzi. Nga abalamusaako ye Bawanda Matovu Godfrey ava e Bumbajja nga yeegattira mu kibiina ekiyitibwa Tufube Women's Group. Ekyo ndo kisangibwa mu muluka gw'Ekiyoola mugombola y'e Nakisunga district y'e Mukono mu Kyaggwe. Oge tugenda kumanya bingi kuki? Mu kumanya okulunda okutema awamu n'okugula embizzi. Naye ng'ekyo kigenda kuba nga kinnyonnyolwa abantu ab'enjawulo. Nina mukyala Nahwanya Agnes waliwo nno ey'okusatu tulamuseeko akulira enteekateeka eya Ripple Effect wano we tuli. Neyanziza nnyo omutesitesi balamusizza nnyo mwenna abatuwuliriza. Erinnya nze Nahwanya Agnes Wanyama nga nkola n'ekitongole kya Ripple Effect edda gye mwayitanga Sendekao Uganda. Sendekao abatawulira ku Sendekao era abawulira Ripple Effect kati Ripple Effect ekola biki okwongera okugitegeera? Ripple Effect ekola gana ne bakama baffe abatuteekamu ensimbi aba International Livestock Research Institute nga mu bufunze iriri kyekino ekitongole ekyensi yonna ekikola ku kunoonyereza ku bulunzi obw'ebisolo bye tulunda awaka nga abo be bakama baffe abatuteekamu ensimbi. Bakola ogw'okunoonyereza naye ne bamala ne bafuna ebitongole ebyenjawulo ebirina obukugu ku bye bafunye mu kunoonyereza ne bibeera nga bikola
okutuusa obuweereza ku bantu baffe mu byalo byabwe. Okay. Nina mukyala Namugenyi Florence kyusa omuzindalo okutunuulire otulamuseeko mukyala Namugenyi Florence. Tulamuseeko. Mbalamusiza nnyo abatuwuliriza. Amanya mpitibwa Namugenyi Florence. Nviiridde Mukono. Okay. Oli mulunzi? Ndi mulunzi ate ndi musuubuzi w'ennyama. Okay. Wonno nina Dr. Akech. Tulamuseeko Dr. Mbalamusiza nnyo abawuliriza abaffe aba CBS Radio. Amanya Dr. Olivia Akech nga ndi musawo wa bisolo Mukono district. Ozikuba empiso? Nzikuba empiso, nzijjanjaba, mpa amagezi ag'ekikugu, Okay. mpakisa embizi. Yes. Mukugu. Kati naawo nembeera ne mukyala Immaculate Nsanji senior CDO owa district y'e Mukono. Akakunyumira okwakakuba oyogererako. Tulamuseeko. Neyanza nnyo Mwami Lameka, tuyanza nnyo otukyaza wano ku CBS Emanduzo. Erinnya lyange yenze Nsanji Immaculate Chobe Godfrey Naluswa. Chobe Godfrey Naluswa. Ndi mwastuzi wa mbeera z'abantu e Mukono ku district. Yes. Amanya g'omwami gombi wageetikka. Nange baatugamba etwa tweyanjula. N'omwami tumulekaayo kyovola nga gonna tugamalayo. Badi mayigera kutwala kulya Chobe lya Godfrey muleke. Nedda gonna gange sebo. Mukama mulungi. Katandike ne mukyala Nahwaya. Enteekateeka gye tuliko project eno gitwanjulire abamu tebajuliranga ko bagitegeere. Ndabamu kulunda mutambuza ddembe n'ebiringa ebyo. Neyanziza nnyo omutesitesi. Project eno ebatuusibwako nga bwe mbagambye bakama baffe abatuteekamu ensimbi aba International Livestock Research Institute, ekitongole ekyensi yonna ekikola ku kunoonyereza okw'obulunzi bw'ebisolo mu maka gaffe. Okay. Nga erina project gye bayita sapling ekola ku by'okuzaalisa ebikwatagana n'okuzaalisa ebisolo, obuyonjo bwabyo, embeera zaabwe eza bulijjo n'endiisa. Kati nga project eno iriri gye mbagambye enoonyereza tetuusa bubaka, tetuusa ku bantu abawansi bennyini nga bamaze okukola okunoonyereza. Bafuna ba partners nga ffe ba Ripple Effect nekolagana ne local government netuusa ku bantu ba bulijjo obuyambi bwe baba bafunye mu kunoonyereza. Okay. Yes sebo. Kati bannamukono bano be mukwatagana nabo bali bameka mu nteekateeka eno? Mu nteekateeka eno iriri ekola mu sub counties nyingi ku program eno. Okay. Nga teri mu Mukono mokka, ekola ne Masaka. Naye nga mu Mukono tukola mu Nakisunga sub county, tulinamu groups ez'enjawulo nga zikwatibwako ebitongole ebyenjawulo nga bwe nkugambye nti ekwatagana n'ebitongole ebyenjawulo. Naye nga ffe aba Ripple Effect tukola mu Nakisunga, tulinamu groups ez'abakyala n'ez'abavubuka, netukola netukola ne Namataba Town Council, netukola ne Champisi, netukola ne Mpunge sub county. Okay. Nga tukola obuweereza buno okulaba nti abantu bakyusa mu ndowooza zaabwe ku ngeri gye balowoozaamu abakyala nga bwe balina okwenyigira mu bulunzi, obusuubuzi n'okuwakisa okw'ebisolo bino ebyamutambuza ddembe. Okay. Kubanga eno project yakola okunoonyereza nga bwe nkugambye nti institute eno ekola okunoonyereza. Yakola okunoonyereza n'eraba nti abakyala tebeenyigidde nnyo mu kulunda ne mu kusuubuza ebisolo bino ebyamutambuza ddembe. Olw'obukwakkulizo n'emisoso ejiri mu community ajibibeerako. Yes, kakati eno mubakyusa bukyusa ndowooza zaabwe kubawa misomo bamukwata n'obubizi obutune mu bubawa? Tubasomesa okukyusa endowooza zaabwe, naye nga iriri erina program ne projects endala ezikola ebintu ebyenjawulo era ekwatagana ne local government mu department y'abasawo b'ebisolo ku district. Okay. Nekola ku bujjanjabi bwe baba bakoze research nga byetaagisa bujjanjabi balina specific project oba partner akola ku ekyo. Okay. Nga mwoteeredde n'aba district era twebaza nnyo bakama baffe aba local government babadde basaale nnyo
mu mulimu guno ogw'okuvumula emirimu gya iriri egya sapling project mu Masaka ne mu Mukono. Ebyokulunda bingi, ente gye ziri, enkoko gye ziri n'ebirala bingi. Lwaki mwalonze Yombizi? Neyanziza nnyo omutesitesi nga bwe nkugambye nti bakola okunoonyereza mu bisolo bye tulundira awaka. Kati bakola okunoonyereza naye okunoonyereza ne kuvaayo nga kulaga nti okujjako ebisolo ebirala, ebisolo by'embizzi bino, embizi zino abakyala tebazeetanidde nnyo olw'obukwakulizo n'emisoso egiri mu byalo eyo. Okugeza okunoonyereza kwalaga nti abakyala tebalina ttaka eryokulundirako. Ekyokubiri okunoonyereza ne kulaga nti tebafunye kuyambibwa okuva ew'abaami baabwe. Abaami baabwe tebalaze nnyo okubayambako okwenyigira mu kutunda n'okulunda. Ate abaami bano batambula ne bafuna information wabweru eyo, naye bwe bakomawo tebagiwa abakyala oluusi ne babadondola nga bagula ki, nga bagula ebisolo bino. Kati abakyala ne babeera nga tebanyigidde nnyo mu kukola ki, mu kulunda. Ne tubeera n'abaana baffe be tusomesa mu masomero ga waggulu ng'abano ba Dr. Kech, ng'abawala mwebali n'abalenzi mwebali, naye bwe bafuluma ne bava mu institutions ezo ne bajja ku ground okutandika okukola, tebafunye mukisa gw'amaanyi okubanga nga baanirizibwa mu kitundu ng'abawala. Nti basawo bawakisa nga bakozesa empiso bajjanjaba n'okujjanjaba, naye bo tebafunye mukisa munene ng'abaami. Era okunoonyereza bye bimu ku byavaayo. Kyova twesibidde nnyo ku mbizi abakyala okubanga tukyusa endowooza zaabwe babeere nga banyigiramu. Ampuliriza oli Komanduso, ndi ne bannamukono bano b'ekibiina kya Ripple Effect bakwatira wamu kutumbula mbeera z'abakyala. Naye njagala kujjukiza Tawula Properties Limited, kampuni etunda mayumba n'ettaka eri ebyapa ate nga bya bwannannyini. Bakwanjula estate yaabwe balina nnyingi, waliwo ya Ganda estate bava ku milioni 7 kutuuka ku 6, Bukalango bava ku milioni 2 kutuuka ku 25, Luwunga bava ku milioni 15 kutuuka ku 18, Nkowe milioni 18 kutuuka ku 25, Namusira milioni 3 kutuuka ku 4, Chikandwa milioni 15 kutuuka ku 18, Bombo milioni 15 kutuuka ku 17, Katende milioni 13 kutuuka ku 15, wonna wenjogeddaawo amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ebbeeyi ye ejja mu nsawoyo ate nga n'ekibanja mpola kkirizibwa. Gende Nansana ku masitoowa osobola okwekwata poloti yo mu bwangu. Bakubire ku ssimu muwuliziganye nga bw'ogenda eri nooti 7 nooti emu 942 nooti ne 3, oba nooti 7 nooti emu nooti 54 644. Genda bakuguze ettaka owone emigozi obano gy'abafere. Tukugamba nti gwe omukyala nga mukwano weetaaga okukulaakulana nga bano bendi nabo wano, olina bizinesi gye watandika, banafa aba Finance Trust Bank bakuleetedde ensimbi z'okukuwola mu nteekateeka eya finance eya Trust Grow Women's Loans. Bagikuleetedde bakuwa ssente ze weetaaga obutasukka bukadde 200. Bano nno bazikuula ku bitundu 10.5 ku buli 100, ate ng'ensimbi ezobeera nazo emyaka 2 n'osiga mu bizinensi yo n'osiga mu bulunzi bwo, kugamba gwonna omulimu gw'otandise ng'omukyala n'osobola okutumbuka. Ensimbi zino nno bwe ziri ate nnyingi. Genda ku ttabi lya Finance Trust Bank eri kuli okumpi obagambe nti njagala ssente eza Trust Grow Women's Loans mumpe ngende neekulaakulanye. Oyinza n'okubakubira ku ssimu etali yakusasulira eri nooti 8 nooti 335 nooti 8 nooti 335. Finance Trust Bank erungamizibwa Banka ya Uganda enkulu. Ensimbi z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde bwa siringi 10 bulambirira. Nekujjukiza nti ffenna tukosebwa akafuba n'akawuka akaleta mukenenya. Kino nno tekiriiko obusobozi buwulina, naye abantu abalinako obulemu bambi basanga emiziziko mu kukeberwa n'okujjanjabibwa n'okufiibwako olw'obuzibu bw'omubiri, okwisibwamu amaaso n'obuzibu bw'okubeera mu bantu n'ebyenfuna. N'olwekyo abantu 5 ku buli 100 kwaba balina obulemu be basobola okufuna obujjanjabi bulijjo. Okukeberebwa n'okujjanjabibwa ng'obudde bukyali kitaasa obulamu. Tokkiriza bulema kukusigaza mabega. Funa empeereza ku kafuba n'akawuka akaleeta mukenenya okuva ku ddwaliro erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku nooti 8 nooti 1066 nooti 8 nooti 1066. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu Adifa Uganda ne Stop TB Partnership. Katumbulemu katono nkomewo ne sidiyo
twogere ebigambo kumanduso ampulirize manduso kuli dakiika ziri 30 zennyini zimaze okuta ku ssaawa m eyakawungezi k'olunaku olwaleero. Mukyala wa Nyama omuwulidde ebigambo abitapuse bulungi era ndowooza omusingi gwa puroguramu eno ogutegedde bulungi era ogufunye. Sidiyo mukyala Nsangi Immaculate Kyobe, mwami Kyobe ali eyo ne kati awuliriza omuntu we. Edda bagamba nti abakyala mwenyooma olw'ekikula ne bibalemesa okutambuza emirimu. Niye ndowooza bangi baga nti kati emanju twavaayo tweyogerera tukola emirimu mukyalina emiziziko emizite gye balemesa okutambuza bizinesi nga zino kweri. Neyanzanyo mwami Lameka ekyamazima nga bweyogedde nti edda waalingawo emiziziko naye twakizuula nga abaami oba bajjajja baffe edda abaami be baateekangawo emiziziko oba bulombolombo obutangira abakyala okwekulaakulanya nga baagala ekitonde ekikyala kisigale emabega. Kyova olaba ekitongole kya iriri kino bwe kyali kinokola okunoonyereza biki ebitangira abakyala okwenyigira mu kulunda embizzi, baafuna ensonga esoomoza abakyala mu disitulikiti y'e Mukono. Ensonga enkulu yali y'abakyala butabana ttaka. Ku mulembe gulinga omukyala tabana bwannannyini ttaka, naye ku mulembe guno abakyala bangi balina ettaka n'ebyapa byabwe. So twagala okulaba nga tujjawo obulombolombo obwedde wabatangiranga okwekulaakulanya. Ng'omukyala talina ttaka walundira mbizzi ze. Essaawa zino omukyala omusanga alina eka z'ettaka 5 nga eka namba ataddeko faamu asimbyeko omusiri gwa kasooli asimbye byonna ebinaamuyamba okuddukanya ki faamu ye ey'embizzi. So n'olw'ensonga eyo obulombolombo obwo tugenda tubukuba nga gye tweyongera okufuna okumanya okw'enjawulo tun'okubangulwa ebitongole by'enjawulo. Ensonga ey'okubiri, abaami bano era obwagala okwesigaza obuyinza beemaliranga ng'omukyala wabanga yalunze embizzi ng'omwami kyakola yatunda. Omukyala n'amenyeka n'aleeta amalagala n'aleeta maize brand n'akola bitya embizzi n'esavwa n'egejja bwekiti bwe kituuka okutunda omwami n'ajja n'atunda. Ye mugezi wa waka ekyo tetwagala kiddemu kati ku mulembe guno. Twagala okutula ku mmeeza emu tuteese nti mwami wange waba atunze embizzi nange antegeezeeko ye kati embizzi tugitunze ssente mmeka, ye lwaki tugitunda twenyigiremu ffembi tusobole okwekulaakulanya. Kati nze omwami wobanga ofunye akatale tuteekawo bukya abakyala benyigire wamu abali ku kitundu abo ab'ekikula ekimu bajje bukye. Olaba waliwo bukye eri awo ekyaddondo bannaye tugyegomba nnyo abakyala kubanga osanga omukyala yali munda yateekamu ebirungo, omukyala yateeka ennyama ku buti, abaami ne bateeka ku masiga ne bayokya. Naye singa omulimu ogwo nakukolebwa mukyala tumala projekiti ya mukyala, omukyala ajja kuva emmanju afune ssente eggwanga ligene mu maaso. Ekirala ekisoomooza abakyala be baamye okugamba nti nno omukyala we aswala ng'omukyala yali mu mbizzi. Bananga eriyo omuntu alina ssente aswala. Omuntu embizzi eri ku market kati bwe njogera kati kilo embizzi egula gumu kitundu. Akati kamu omukyala tumulina wano atunda akati kamu kaliko obufi 4,500. Sincerely speaking omukyala nga yenyigidde mu bizinesi yagenda kuba mugagga muvundu. Kati ekyekisoomooza abakyala tulina abana abaami abakuzeemuuko nga balina abavubuka omanyi bagamba akalombolombo kano omuwala yenna bw'avubuka oba bw'agenda mu nsonga tagenda mu kiralo kyante ente emanya kyambizzi embizzi tezigenda kuddamu kuwaka tezigenda kuddamu kuzaala. So n'olw'ensonga endowooza etwagala tukikyuse tugijje mu baami abo n'abakyala bamanyi nti ekyo ndowooza nkyamu. Bulombolombo tekina kikujjako. Omwana obwala tumuyigiza emirimu nagamba nzisha omwana obwala muweredde ssente bagenze mu community nga yawakisa tubayita bawakisa atuuse okujja okuwakisa embizziyo omunyooma anedda oyo omuwala agenda kolaki. No, tuberenga tuyambako abakyala bano okulanga bavaayo. Bw'oba munyoomye bambi ogubizi guyinza okulaga gunene nnyo gwe omwami aliwo kwata mmeggereko bagisibe emiguwa omukyala naye awakise bulungi embizziyo ezaala ebyana mutune mufunemu ssente. Esebo we bali kukubiriza abakyala kukola naye ate bajjukize nti bw'okola teweerabira buvunaanyizibwa bwawakanga maama.
bwekiri ekyo nakyo kibagamba kituufu nnyo muntu bw'okola ddayo otegeeze mwami wo nti munnange tukoze bwe tuti mumubuuze ki ekibulako nti bw'abala school fees nti nzija kugula ebitabo ate omwami muwe ekitiibwa mugondere osigale ng'okyali mukyali waka tulabe nga tukola kitwewala obutabanka mu maka abakyala bamu bambi abamu beewaga n'abanga abafunye ssente ayingira saa 8 nalaba nga ssente yemufuga natama nti ate munanga aliko omubeezi tulina okubeera wansi waani omubeezi bakimanyi abamu bano ab'emikono bakimanyi ab'emikono bakimanyi tufe okulanga tubategeeza ampuliriza oli kumanduso nina bakyala n'omwami omu ye yabawerekedde nako wano Dr. Akechi abakyala buvunaanyizibwa kibo oluusi bwe beekwatiramu butereevu n'ogamba nti kino ekyo tukyekwatiramu Dr. Akechi neyanziza nnyo omutesitesi abakyala wetutunuulira okulunda kw'embizzi ne kyeni yayo yonna paka okugifunamu ssente abakyala beenyigira mu mirimu egy'enjawulo naye basinze kwenyigira nnyo mu kulunda okuleeta okuwa emmere okuwa amazzi okuyonja kuleeta malagala n'emisomo egyo paka embizzi yaffe weetuuka ku katale era ebiseera ebisinga bakomaawo kati nekireetera abakyala okuba nti tebeenyigidde nnyo mu sayidi erina ssente ate nga tugamba nti twetaaga tukulaakulanye kubanga muli tukirabye nti omukyala akulaakulanye famire eba ekulaakulanye yes so twagadde twongere okumanyisa abakyala nti mu mirimu gino nga tujjeeko okuliisa n'okulabirira abakyala beenyigire mu mirimu gino emirala awali ssente gye tuyita value addition okwongerako omutindo nti bw'otubanga embizzi yaffe etuuse katale abakyala mu bibiina byaffe eby'enjawulo tusobola okukola emirimu egy'enjawulo okugeza okugula mu bungi embizzi zino eno okuva ku balunzi abo tubeera tubayita ba aggregators nti we batuula nga ekibiina ky'abakyala ne bagula embizzi zino eno mu bungi kitegeeza bagenda kubeera ne constant supply ey'ennyama so kino kibawa enkizo mu katale ne munfuna y'essente nti embizzi eno okuva weetandise paka lwefuuse ennyama basigadde bagifunamu era nga besitudde embeera zaabwe wamu ne famire zaabwe n'ekirala tukubiriza nnyo abakyala naddala mu programu za gavumenti eziriwo essaawa ya leero tulina parish development model era nga mu disitulikiti yaffe ey'emukono obulunzi bw'embizzi mulimu gwakubiri ku kulima emmwanyi mu disitulikiti yonna so obulunzi bw'embizzi kintu kya mulimu gwa mugaso nnyo mu Mukono district kubanga gwalondeddwa nga omulimu omukukunavu ogukolebwa abantu ab'emukono era mu PDM tukizudde nti ebitundu 8 ku buli 100 mu PDM SACCOs abantu baffe baneno balunzi ba mbizzi era tukirabye nti ebimu ku bisingo batataganya ye endyo ennungi obutale n'endiisa kyekyavirako okumu ku kunoonyereza okwo okwa Iliri ne tukizuula nti okuba n'ennume ku kyalo kyokka tekisobola kwongera mutindo na kulinnyisa muwendo gwa mbizzi mu kitundu era bwetyo Iliri ne traininga abasawo abakugu era nange nali omu ku aba trainingibwa mu kuwakisa embizzi. Enkwaso zijjawa? Enkwaso tuzirina mu ggwanga era eggwanga lyaffe Uganda Ministry of Agriculture tulina Boastad ennume zaffe ez'enkizo ez'eggwanga ez'olulyo. Okay. Yes. Egundi yafeyo eri wano Gayaza. So abantu bonna nyongera okubategeeza nti services ez'okuwakisa embizzi kubanga ebiseera ebisinga abantu bamanyi bawakisa nte ate oluusi wogamba okuwakisa omuntu alaba nga okuwakisa embizzi
kiyinza omukaluubirira oba kijja twala obudde bungi kale ebimu ku ebyo bye byaviirako iliwe okutendeka abakyala naddala mu kuwakisa okw'embizzi kubanga ebiseera ebisinga abawakisa be twali tulina abasajja baali bakolanga nnyo ku ntenga embizzi tebanguyira yes kati eyo service ne training gye twafuna twayongera ku muwendo ogw'ennume mu byalo byaffe okuyitamu mu bawakisa empiso kakati empiso eba yammeka okuwakisa empiso esinziira ku kikaaki ekyembizzi gy'oyagala era olunda kufuna nnyama oba olunda kuyaluza bwana kati ne bayammeka eyo so miwendo tegyogerwa ku mpewo ampuliriza oli ku Manduso dakiika tubuza 10 zibola 19 zokka tuyingira essaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero abalunzi kuliko omulunzi omugwe naliko naye mulunzi wante yenaga nti ente nnungi okuwakisa kubanga osobola okuteekamu olulyo lwoyagala mbonaye bw'ogiwakisa obuwakisa okumala ebbanga mbw'oyinza ku nzaalo nga 3 niribanga eggwako terikyakwata mu system erina engeri gyeyononekamu bw'obanga okozesa nnyo okuwakisa nga tegenze ku birina kyokufuna nnume ekyo kiri kitya esayidi eyo sebo omutesitesi nyongera okutegeeza eggwanga nti ekyo si kituufu we tuba tuwakisa oba we tuba nga tutegeka ekisolo kyaffe okufuna oba okusitula olubuto wabeerawo ensonga nnyingi ezeekoonebwako era zetulina okwongera okutunuulira kubanga ensonga ezo zisobola okugaana ekisolo kyaffe okukwasa omwana so ensonga ezo okuviira ddala ku ndiisa embeera y'obulamu bw'ekisolo saizi yaayo hormones muli ziri balanced bulungi yes ensonga nnyingi era okuwakisa kuno okw'empiso tekulina ngeri gy'okutataaganya mu sisitimu ya kisolo kyonna kyonna kasiteeba nga ekulaze nti kati njagala ki nnume njagala nnume toyanziza nnyo nina muwulidde mukyala Akech Dr. Akech yakuguka mu bulunzi bwa bisolo nina mukyala Namugenyi Florence mukyala wanyama mwotera akazindalo kamutuukeko Namugenyi ono mulunzi atazitunda ku mitendera gyonna okuba n'akakumbi kuba bakuba kakumbi pa eyo nevaawo akakumbi tokasobola lwaki tokasobola abakyala bakola byonna kati mwave manji mukola buli kimu ate akakumbi tetukyakakozesa temukuba kakumbi mukola mutya tusala busazi akakumbi kajoonoona ennyama nagendamu omusaayi guli bakuba akakumbi pa babbi kati ebyasigalira ku babbi omulimu gubatambulidde kutya nga abakyala kakati nga ffe abakyala ab'emukono wadde tegututambulidde bubi lwansonga nti omulimu gwe tukola tugwagala ate tugufunyeemu kasente akabezaawo famire zaffe kakati ekitongole kino kyajja naffe okutuyambako ng'abakyala kati akanyama ako ffe ke tutunda tusinziira kasitoma tumuguzizza tutya ebbeeyi yaako okufunamu naffe tufunyeemu omulimu ogwo nagufuna kale ng'embeera si nnungi bugutandika bbanga ki emabega myaka kati ngumazeemu emyaka 10 oluddeyo myaka 10 kati siryayolesa mubiri si mubi kasitoba ng'onyiikidde kunyiikira otya kugamba okunyiikira okuteekayo omwoyo okukola mwoyo gwa ngeri ki guyogerako omwoyo okubanga omutima gwo si mugayaavu nga bizinesi gyokola kati ng'eyo nga togitya nga tojja kwetiitira mu mutima nti ate banandaba batya nga ntema ennyama nga ntema embizzi ku mudaala obako notema engulube notema noteeka ku mizaani notema n'oyokya noteeka ku nti zakalimu okafunyeemu Capex bw'oyogedde awo n'amegerera bakyala bano bagamba ki mu nsonga eno bakyala
abakyala mbagamba tebeetiitira kuba kalimu nze nkafunyemu nguzeeko kapoloti nzimbako akayumba nempeererako n'obwana bwange. Omwami taliyo? Omwami oba bwafunamu akasente newewaggula neweepika? Nedda ssebo kalimu nakayingira nga muze okuvaayo. Okay. Ampulirize Mandu Sokoli, dakiika ziri 40 zokka zimaze okuyita ku ssaawa ssaawa emu. Njagala kujjukiza nti bw'oba oyagala kifo kya kuwummulamuuko, oyagala kuwummuza bulamu, kwega ogende weeyagaleko owummuza ebirowoozo ng'oli eyo. Forest Resort Lweza ye answer. Walungi nnyo, wagaze bulungi, oyagala kuteekako mu mukolo gwa ngeri ki, wasirifu, balina ebisulo birungi nnyo. Osobola naddala kati gwali ebweru ng'okoma Uganda kuwummulamuuko, eno ye answer. Ate nawe wali e Uganda naawe weeteekemuko ku ssente zo, ogende ku Forest Resort Lweza, ogende owummuleko. Bafumba emmere ya buli kika ate bulungi nnyo. Kugaye balina ebisulo, balina ekibira, musobola okugenda mulimu obuyumba n'otuula eyo n'okakkanya ebirowoozo, n'otuula eyo mukwano n'oguzza bujja ng'olina omuntu wo, n'otuula eyo n'omunyumya emboozi ezikutwala mu nkulaakulana. Era mwami Kyobe ndowooza ajja kutwala eyo mukyala Kyobe bagende eyo bawumulireko eyo. Forest Resort Lweza bali ku luguudo lw'Entebbe Lwezaawo nga tonnatuuka ku mafuta ga gaazi ng'odda e Kajjansi. Walungi nnyo. Genda ku mutimbagano okuteekemu www.forestscaperesort.com www.forestscaperesort.com ojja kulaba ebifaayo, osobola n'okubuukinga ng'oyitaawo. Ate oyinza n'okubakubira ku ssimu butereevu eri 07 521 995 oba 0778 333 486. Awo nno ojja kulaba ensonga bwe zikunyumira, ogenda owummuze ku mutima, ogenda owummuze obulamu. Ensi etutwala nnyo. Ryan Air Cargo bano bakugu mu kukutikkira emigugu okuva e China, Turkey ne Dubai ne bakuleetera wano e Uganda. Batikka emigugu egya groupage ne Sekinoomu, bakozesa nnyonyi bayita mu bwengula eyo okutuuka e Uganda. Bakuguliza ebintu okuva mu katale, bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula, bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe, kw'osooka okutambuza mu butale obw'enjawulo ng'ogenze eyo mu nsi ezo zenjogeddeko. Bakufuna invitation letter era basobola n'okukuguliza ebintu. Balina abakuvuunulira oluchina ng'ogenze mu katale, baweereza ssente era eyo gweyagala okugulako ebintu. Ekyo no bakikola ku bwereere, gwe nga tutawanye kulinnya nnyonyi kolona za air ticket na biki n'osinzira wano ne bakuweerereza ssente ne bakusuubuliza ne babiteeka ku nnyonyi ne babireeta, business netambula. Kati nogwo omusuubuzi weeyuna empeereza yaabwe tasangika. Basangibwa ku BBC Building, room N 12 opposite Bank of Africa, Nabugabo Street. Esimu ko bakubira eri noti 74 noti 152 351 noti 74 noti 152 351. Kwatagana nabo ensonga zijja kunywera. Katumbulemu katono nkomewo n'omusajja eyatambudde n'abakyala. Uli ku Manduso. Ampuliriza Manduso kuli dakiika tubuzaayo 8 zokka tuyingire mu ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Mwami Matovu, abakyala bagamba nnyo nti mubateekako ekikono abaami ne mubalemesa emirimu bwe bamala okukungula oba mwanyo baki mwene mujja mu kutunda mu makungula ne muziri abamu abanywa ku mwenge ne bagenda ne bazitamiiramu n'ebiringa ebyo. Ng'abasajja abakyala mbawagidde mutya mu nteekateeka zino ez'enkulaakulana? Ssebo neyanze gumutesitesi. Enkwatagana yesinga okuvaako embeera eyo. Ojja kwesanga nti omwami bw'aba takwataganye na mukyala olw'ensonga ezitali zimu yeviirako ensonga efaanana bwetyo. Naye ku sayidi eyaffe twamanya era netumanyisibwa nti okulaakulana kwonna omukyala alina okuba nga ayambibwako. Ffe tutera okutambula abakyala basigala awaka. Naye omukyala bw'asigala awaka nga tayambiddwa kitegeeza nti bizinensi naddala ey'embizzi oba ey'obulunzi tejja kutambula bulungi. Ate era ebiseera ebisinga nti yadde abakyala tugambye mulimu abalina. Naye bw'omuba nga omwami tatadde mukono era kyaba alina kiba tekijja kukulaakulanya makaago. Kitegeeza ki nti abaami tulina okwenyigira mu nteekateeka yaffe n'abakyala okusobola okutumbula famire zaffe oba amaka gaffe oba ebyenfuna byaffe. Nga tubayambye tutya? Abakyala bano balunzi, basuubuzi,
ba bisolo bya mbizi naye omukyala ayinza okubanga yandyetaaze okulunda embizi eziwerako nga 3 oba 5 oba 10 niye okutunda mu capital wuwe ng'asobola okulunda embizi mmeka 3 kana akutuukira nga ggwe akulira amaka nagala nali badde neetaaga okulunda embizi 10 niye obusobozi musobozesa embizi mmeka 3 mutuule ku mmeeza emu mukkaanye guteeka muka capital ate olondoole olwokola nti temuteekeddwa kufiirwa olondoole abamu ekyo tebakyagala musajja ningiriza ontandikira bizinesi atoningiriza ate oba butamanya kubanga obanga tolondodde kitegeeza nti bimutaddemu bijja tuuka ekiseera byonoonake kati olwokuba nti mutudde ku mmeeza emu n'omukyala n'abaana mubasembeze bamanye nti wano wewava ekitutwala ku ssomero wano weva ki ekyokulya bw'onooba mujje omwana obutongo mutendese nti okulunda kulungi omukyala alina okukwata kasente n'omwami n'akola ki n'abanga alina wasanyukirako watyanga okusoma kutuuse omukyala alina embizi nga 5 zonna za nnyama gw'omwami olina wojja ki awalala naga ti taata gundi ebyo byokutta omwami amanyi byekwata katutwaleyoko zino 3 oyongerezaoko awo ogenda okulanga embeera nawe toolokoseeko ate abakyala bano bw'oba bakutte bulungi balina ebirowoozi bikola ki ebizimba lwaki amaka gasika ebiseera ebisinga nti abaami tulaga ki obwannannyini obwa buli kimu naye nga weebuunya nti omukyala mugenda muleeta nga muyina kukwasiza wamu ensonga zammwe kwatira wamu bw'obanga temukwatidde wamu kitegeeza amaka gajja kola ki kutambula nze nno kwe kuvaayo naye nga nze nina okusapootinga ki embeera eno tulabe nga tuvaayo omukyala bw'aba akulaakulanye naawe eriba ssanyu lyani lya mwami bw'ayambala bulungi bw'atambula obulungi bw'abanga anyirira bulungi baga mukyala gundi naye obanga tesigwa omutaddemu 10 niyo olw'embeera nti omusapootinga wa mu bizinensi ze nawe kikolongi kikwongera okututumula gyaba atambulidde yonna ekiseera ebirala nti abaami tutambula nitunoonyaako netumanya nti endi ennungi ennunda ennungi nja kutambula ngende kufamu y'omuntu neegombe endabira gyalabiramu ki ebintu ebyo bwe mba nga mbirabye bulungi kitegeeza nzirayo eka naye nga nti mami oba maama gundi embeera gye tubadde tutambuzaamu ensonga zaffe zino tukyuseemu nagenze ku famu ya gundi nalabye nga ebisolo bino bitambuza bati ne mukyusaamu ogenda okulaba ng'essanyu lyeyongera mu maka mukyala kyoye kwata omuzindaalo ogwo tumalirize akadde katambulirira abakyala omanyi kuliko abamu yanyuzana nti abakyala abamu bakolayo akaffe nti kano kange saagala mwami akawulire nako nti ninayo akantu bwe kati n'akakweka eyo ate oluusi abaami bwe babimanya bimu ku bibamenya emitima olaga nti bulijjo bwoti bwoli kakati projekiti zino zikwatibwa mu ngeri ki tweyanzanyo mwami Lameka ekyamazima nyongera okusiima ekitongole kya Ripple okubanga kikwatiddeko disitulikiti y'Emukono oba kiyambyeho gavumenti okukulaakulanya abakyala mu disitulikiti yaffe y'Emukono projects zino zikwatibwa mu ngeri kati for example gavumenti yo erina essente ez'enjawulo zeeyongera okuteeka mu bantu okwekulaakulanya okugeza tulina sente ze bawa abakyala ze bayita UWEP oba Uganda Women Entrepreneurship program ezo abakyala abasinza ozzenyigiramu balunda mbizi kyazuulibwa nti embizi eri katale so bakola group y'abantu 5 ne babanga ono waleeta amalagala ono yaleeta yanoonya omusawo ono yagula emmere ne banga omulimu ogutambulamu ne beekulaakulanya ne batondawo groups endala ne batondawo like projects endala say that abataano abo buli omu afuna project emu nga ye ku bwengo ki ng'omukyala ne tuba ne program endala ya YLP Youth Livelihood Program ero ya government eyamba abakyala naye nga bavubuka myaka 18 paka myaka 3 egatta abavubuka n'abaki n'abaami abalenzi wabeeranga abalenzi bokka tebabawa ssente wabanga abakyala bokka tubawa ssente olw'ensonga nti abalenzi bano bayinza okwekubaana ne balya ssente za gavumenti kubanga zo bazisasula
naye abakyala tasobola kwekubaana era bakola bulungi ne bazaazaamu ne bakomyawo sente za gavumenti n'abala asobola okukola ki okufuna tulina department eyabaliko obulemu era nze ngikulira ku district babawa ssente is a grant obukadde 5 okuka wansi okwekulaakulanya era tusanze abasinza okufuna ssente ezo balunda mbizi abaliko obulemu si zaakuzaayo era bangi benyigira mu project za mbizi babeera 5 okudda wansi nanga bejje mu bwavu lwa mbizi tulina kibayita emyoga tulina parish model munange musawo yajogeddeko ne projects nyingi na government zeteesa okuyamba omukyala naye nga ekyamazima yo government eyamba kino eyamba abakyala bekutte ekitole oba abavuka bekutte ekitole basobola okubanga bakola bazaazeemu ssente n'abalala bakole ki baganyirwemu. Ampuliza nakadde kaffe kakubye koona kawedde tusigaze eddakiika emu yokka bwetyo okuyingira mu ssaawa ebbiri ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Puroguramu nno bwetyo bwetambudde njagala bakulu ono bagenda kukusibula naye njagala kubongerera kubakubiriza kukolera wamu ng'ate mukyala kyo bekiwakonyeko nti omukyala bw'oba ofunyeemu akasente tolalambala toleeta mulala mu maka kwatagana n'omwami wo mwongere okukkaanya mutambuze obulamu wakati mu nkwatagana eyo entuufu awo n'obufumbo bujja kwongera okunyuma n'abaana beeyagale. Ate waliwo n'abakyala okukweka ennyo waliwo mwami bali mu musomo gumu naga nti bw'oba gwenda kyotandika tokikweka mwami wo mugaye nti mwami Kyobe ntaddeyo kafaamu k'obuntu wano buli bubiri mwami Kyobe n'akuwa amagezi obutambuzi otya ate n'abami omukyala bw'akubuulira ka projekiti ke tokalwanyisa naye yongera kumuwagira omuteekemu amaanyi asobole okukulakula kubanga bwe bigira bwe biti n'okukutira eno n'okukutira eno mwami bw'abimanya tulusaga nti muntu ono nga taabe mwangu n'ebiringa ebyo. Kale nga tumaliriza katandike ne mukyala Namugenyi osibula abatuuliriza banna nzindalo nakyo kino siibula abatuuliriza nkusiibule nange toyina bewaleseeyo ebenaleseeyo tebogamba batumiddeko nnyo abatuwuliriza twalese ewaka omuteesiteesi nawe nkulamusiza. Okay, kale nange nkusiibudde batulabire ab'emukono mwami Bawanda Matovu siibula abatuuliriza naddala abannabumbajja abakyala abatufube mbatumidde nnyo mwongere amaanyi mu bye mbadde mukola nsibula ne maama wange omukadde Mary Babirye hamu ne mukyala wange omwagalwa nti mube bulungi. Okay, sidiyo sibula abatuuliriza bannange katunuze wooli abatuuliza mwenna mwebale kutuuliza maliza nga ntegeeza abakyala tukyuse endowooza yaffe eri ebyokulaakulana ng'egye tulaba ebintu tusobola okwekulaakulanya nga tunyoomye ennono ezo ezaali ziteekebwayo zaali tuzimmanju batumidde omukama abankuumire. Okay, Dr. Akech sibula abatuuliriza nyongera kubajjukiza nti tulinawo services era tulina abasawo abakugu naddala abakyala abatendekeddwa mu kuwakisa embizi zaffe nga tukozesa empiso. So nyongera okubakuutira nti mweyambise services zino eno mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala wano mu Buganda mu Mukono, Masaka, Mpigi abasawo abo bonna gye bali twongere okwongera ku muwendo ne ku mutindo gw'embizi zaffe ze tulunda. Abaluzi abakwetaaga bakukubira ku ssimu ky'essimu yeriki? Essimu yange eri 0755 14 44 75. Eri 0 meka? 0755 14 44 75. 0755 14 44 75. Yes, Dr. Kech Olivia. Dr. Kech Olivia. Yes. Okay, mukyala Nahwaya Agnes sibula abatuuliriza n'ekigambo ekisembayo. Neyanziza nnyo omuteesiteesi
nga nebaza nnyo project nebaza nnyo bakama baffe aba iriri abatutaddemu ssente okubanga tujja ku programu eno naye nga nkubiriza abantu baffe nti tulekera tubeere nga tukyusa mu ndowooza zaffe ezo engeri abakyala gye beenyigira mu kutunda n'okulunda ebisolo bino era abaami bambi tuwagire bakyala baffe tubabeere nga nabo bava mu mbeera ennungi kubanga omuzungu agamba nti a successful woman has a progressive man. Okay. So tuwagire bannaffe nga nkomenkereza nsiibula abatuwuliriza batabani bange nina abavubuka entove. Entove waliyo youth group bangambye madamu otutumirako. Oh baba. Group yaffe y'entove erimu abalunzi b'embizi bangi. Okay. Mbatumiddeko nnyo naye muwagire bakyala bammwe benyigire mu bulunzi n'okutunda ebisolo bino eggwanga likulaakulane kubanga bw'okulaakulanya omukyala eggwanga lyonna likulaakulana neyanziza nnyo neyanzeege. Ampuliriza nange kampu mulimu katono abakulu bano mbatadde nkomawo n'aba ministry ekikula ky'abantu twogere ku nsonga nnyingi ezigwa mu ttuluba eryo tova. Ampuliriza nkwaniriza nate mu kkirizo bagaana ssaawa ya 2 kukulisa y'omukuumulamu okwo ate ne mu ssaawa esoose ne bannaffe aba Ripple Effect okuva emukono bali mu byabulunzi ensonga bazikunnyonnyodde era oziwulidde bulungi. Bagenyi tubaleeta wano n'ojjamu ekyokuyiga naawe gy'oli n'obako ky'osobola okukyusa oba okutereeza ku lw'enkulaakulana y'obulamu bwo. Nina abagenyi bali babiri bavudde mu ministry ekikola ky'abantu abakozi n'enkulaakulana, Ministry of Gender, Labour and Social Development. Siwe wow. Nina asooka ye mwami Joshua Kyalimpa ye mwogezi wa ministry eno. Tulamuseko sibo. Webale nnyo ssebo abakulu mwenna abateze radio twebaza ne ministry ne CBS management okulaba nti mutuwadde omwaganya okujja okwogera ku nsonga eza ministry naddala ensonga z'abakozi zendowooza nti nkulu nnyo mu ggwanga muno. Ministry ey'ekikola ky'abantu abakozi n'enkulaakulana esinga kwesigama ku biki mu buweereza bwayo? Ministry y'ekikula ky'abantu fe tugiyita nti ye ministry y'omuntu kubanga buli kikwata ku muntu ekwata ku bakadde olwaleero tubadde mu lunaku lw'abazeeyi olw'abakadde ekwata ku bakozi olwaleero tugenda kwogera no ku nsonga z'abakozi ekwata ku baana ekwata ku bavubuka so ekwata ku bakyala abantu aba vulnerable kwegamba omuntu yenna tumumalayo nga ministry. Abakadde babemulugunyako ne mbateeka ku myaka 8 mwagala babasemberedde okugenda bemuwa ku nsimbi sikwe kwagala kwaffe of course twandyagadde emyaka gibeere 6 kubanga mmanyi nti mu design ya program gyoyogerako mu ntandikwa yaayo yalinga etandikira ku myaka 6 naye olw'okuba nti waaliwo obufunda bw'ensimbi jjukira nti bwe yatandika ya pilotinga mu district 20. Okay. Kakati ng'okugigaziya ebune ensi yonna jjukira nti politically bamemba ba parliament baali bagamba buli omu yali ayagala programu etuuke mu district ye ng'engeri yokka gy'osobola okubunyisa eggwanga lyonna kwe kuseseetulamu ku myaka otandikire ku 8 naye mmanyi nti dream ne aspiration za ministry kwe kuba nti omuntu yenna atwalibwanga mukadde kubanga obukadde okusinza ku definition ya UN otandikira ku myaka 6 yensonga lwaki retirement age eri ku myaka 6. Okay. So ndowooza aspirations za ministry ne aspirations z'eggwanga kyandibadde nti omuntu yenna okuva mu myaka 6 asobola okufuna ssente nkimanyi nti zijja kugenda nga ziseseetuka ensimbi bwe zinaaba nga zirabise eggwanga lyavu katusuubire nti amafuta gano ganaakolawo mirako. Amafuta nga tugatunuliza bingi. Mukyala Lilian Nangendo akwanaganya nsonga z'abakozi mu ministry ekikola ky'abantu abakozi n'enkulaakulana ye boss mu sekita eyo. Tulamuseeko. Neyanziza nnyo ssebo omuteesiteesi w'olunaku. Nsanyuse nnyo okubeera wano ku CBS n'abakozi naffe ffenna abazze wano n'abatuwuliriza abali eyo mwebale emirimu gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Okay. Obuvunaanyizibwa bwo buli ki eri ministry n'eri bannayuganda? Neyanziza nnyo ssebo ng'omuteesiteesi nze ng'omukwanaganya w'ensonga z'abakozi mu ministry ya gender
okusingira ddala tukwasaganya ebintu by'okuba nti abantu bafuna emirimu mu ggwanga lino. Mu department mwenkolera ya ekwasaganya n'embeera zo abantu okufuna emirimu mu ggwanga mu Uganda naye n'ebweru w'eggwanga. Ensonga olwaleero ndeese ano okusingira ddala ye bye tugenda okwogerako y'engeri ministry gyegezezaako okuyamba abantu okufuna emirimu ebweru n'emitendera gye bayitamu okusingira ddala. Kati twagala okulaba nti abantu abanoonya emirimu ebweru w'eggwanga bayita mu mitendera emituufu ne batagenda nga balimbibwa naye ate tetutegeeza nti buli omu tumwagala agende ebweru nedda era n'enteekateeka weeziri ez'emirimu abantu bafune emirimu wano mu ggwanga naye twagala nti oli waaba afunye omukisa kubanga migration abantu batambula balina ensonga nnyingi. Kati mu kunoonya emirimu muno mu ggwanga n'ebweru ebweru tulina okufuba okulaba nti abantu bagenda mu mbeera ennungi n'era bagenda mu mitendera emituufu gavumenti gye yateekawo. Bannayuganda bangi bakaaba nti wano tewali mirimu. Ate guli mu ministry ekikola ky'abantu abakozi n'enkulaakulana ddala emirimu tewali mu ggwanga. Okusingira ddala engeri gye tulabamu ebintu mu ggwanga muno emirimu mwegiri era n'omukulembeze w'eggwanga abadde nga akikaatirizaako kubanga programs nnyingi eziriwo amazima mu ggwanga muno ezisobola okuyamba abantu gye balina okunoonyezaamu emirimu naye lwakuba nti ffe obuzibu bwe tulabawo nti omuwaatwa oguliwo tegunaba kubeera very clear nti kyetulaba kubanga oyinza okubeera nga gwe omukozesa oyagala omuntu akolere n'oli anoonya omulimu naye talaba wagenda gufunira. Ekitongole kya Ministry of Gender ebbanga eritali lyawala nnyo tugenda kuteekako omutimbagano gye tuyita job matching platform esobola okwasaganya abakozi n'abakozesa oba abagala okunoonya emirimu nabo abagirina so that mu ggwanga abantu basobola yonna gy'abaali bugenda beera ku mutimbagano online so that yonna gy'ali basobola okwasaganyiza wamu. Ogwo mutimbagano nteekateeka yaddi omwezi guno tugutandise ogw'Oktoba nga tegunnaggwako tugenda lya Christmas nga buli omu alaba nti asobola okulaba emirimu wegiri n'omukozi waali yenteekateeka eyo. Mwami Kyalimpa, migration kitegeeza kigambo kya Lungereza? Migration kitegeeza enkola esobozesa omuntu okuva mu nsi endala okugenda mu nsi endala kyekitegeeza ndowooza mu bwangungu. Ekintu kino kizze kibeerawo kuva mirembe n'emirembe. Edda abantu bagendanga bebayitanga bankuba kyeyo nga bagenda ne bava kuno ne bagenda ebiseera ebyo destination ezabeeranga Bungereza oba Sweden. Kakati kikyase lwakubanga destination empya zizze kubanga kyabeeranga tekyawulikikananga nnyo nti omuntu yagenda kukola nti yagenze Kuwait oba yagenze Oman oba yagenda naye nga abantu baali bagenda. Ekyenjawulo ekiriwo nti kakati waliwo enkola ennuŋŋamu nga gavumenti yateekawo enteekateeka esobozesa omuntu okugenda mu butuufu kubanga edda omuntu weeyiyanga n'ogenda oba eriyo omuntu gw'omanyi n'osala amagezi n'ogenda abaagendanga ebweru mu mirembe giri egyasooka babaagendanga. So kaakati gavumenti neeteekawo enkola ennuŋŋamu okugolola ensonga eyo abantu basobole okugenda mu butuufu. Nsi ki ze tulina nazo endagaano kubanga twebuuze tulaba bannayuganda baggweera nnyo mu mawanga g'abasiraamu bagenda bali Abu Dhabi, Oman wa ntuga nti wano weewaffe munnange kati we tulina ensi kaakati ze tulina nazo endagaano ensi ziri ssatu ze tulina nazo endagaano ziri nnya. Tulina Saudi Arabia, tulina Kuwait, tulina United Arab Emirates,
So ensi ze tulina zo ziri ssatu zokka so tulina Saudi Arabia, tulina Qatar, tulina ensi bwe zityo naye nga nkimanyi n'endala nazo tuli mu nteekateeka waliwo okwogeraganya okwenjawulo manyi nti delegation ya Uganda gye buvuddeko katono yali Oman nga enteesaganya ziri mu advanced stages okulaba nti ne Oman nayo ejja on board. Tekitegeeza nti ensi endala ze tutalinaamu ndagaano nazo bilateral agreements abantu tebagenda. Eri bannayuganda abali Oman wadde tunafuna bilateral labor agreements nazo kubanga gavumenti sitiru esobola okukkiriza omuntu asabye kinoomu okugenda bw'abanga afunyeeyo omulimu nga waliwo ekiraga nti alina job placement gy'afunye. So ensi nnyingi kubanga ojja kwewuunya nti bannayuganda ne Somalia gye bali bagenda era bakolayo emirimu. Bahrain gye bali mu nsi endala nnyingi nnyo ne mu America gye bali ne Canada ne wala yonna gye bali ate nga nayo gavumenti esobola okukiriyalinga munnayuganda singa ofuna omulimu gwo eriyo bannayuganda abeera awo n'akola application agamba nti bamuyise Australia agenda kubeera nurse bamuyise Canada bamuyise Bungereza era still gavumenti ebakiriyalinga ne bagenda okukolera mu nsi ezo. Ampuliriza oli ku Manduso dakiika ziri 18 zimaze okusawa 2 ez'ekiro kya leero. Njagala kukujjukiza Honest Estates Developers Limited basaba ku estates zaabwe empya omuli Gaza Kiwenda phase 5 Mabombwe phase 6 na 7 Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde eziri ku luguudo lw'Ehoima waliyo Nansa na Bujuko Kigoma Nansa na Bugembe Namusera phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguluka phase 1 and 2 Wakisoka Sengeje Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 phase 4 Nesisa Lutaba Expressway balina n'estates Namugongo omuli Namugongo Sonde ni Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze ate enguudo nnungi nnyo. Honest baga nti emiwendo gyabwe mirungi ate gya kibanja mpola basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan roundabout ku Mankesha building omwaliriro ogusooka. Wesige Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza obw'amazima. Essimu kuba kufunira eri nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 nooti emu 57 28 73. Nkujjukiza nga tujaguza emyaka 50 I&M Bank twanjudde enkola eza tekinologiya ez'enjawulo okusobozesa bakasitoma baffe okwanguyirwa empeereza yaffe. Bakasitoma baffe bonna abakozesa Mastercard bafuna ennyongereza zino wammanga oba ennyongeza zino wammanga. Inshuwa ey'obwereere nga bagenda ebweru w'eggwanga naddala nga batambulira ku visa eya Shenzhen. Okusalirwako ku tiketi z'ennyonyi n'okukozesa ebisenge ebituulwamu ku bisaawe by'ennyonyi eby'enjawulo. Okusalirwako ku woteeri nga Serena Group okusalirwako ebitundu 25 ku buli 100 buli lw'ogula ebintu ku Jumia. Sikale esasuliddwako ebitundu 75 ku buli 100 ku matendekero ga Unicafu gonna. Bakasitoma baffe tubaaniriza okukozesa ekyuma kyaffe ekya Digital Pod ekisangibwa ku Kingdom Kampala. Kino kikusobozesa okutereka ssente okutuuka ku kawumbi kalamba essaawa yonna buli lunaku ng'okozesa ATM kadiyo. Ne bw'ogenda mu kiro matumbi budde ne ATM kadiyo n'ogenda n'ebukadde bulukaaga ng'ogenda oteekayo ng'otereka. I&M Bank on your side. Banka ya I&M erungamizibwa ekitongole kya Bank of Uganda. Sente z'abakasitoma zirabirirwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bubeera 10 bulambirira. Nekujjukiza nti omwaka guno eddwaliro ly'e Lubaga lijaguza emyaka 125 egy'okuweereza abantu wamu n'obujjanjabi obwesigwa. Tukwaniriza okutwegattako ku kyeggulo kyaffe eky'okukuŋŋaanya ssente ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ogw'ekkumi okutandika n'essaawa zigenda kubeera 9 ez'olweggulo ku Popopo Memorial Hotel e Lubaga. Omutwe gw'ekyeggulo kino guli omukululo gw'okufaayo okujjanjaba n'okutendekebwa Lubaga nga tuli wamu tulubirira okukuŋŋaanya obuwumbi 2 okwongera ku mutindo gw'ekyuma ekya CT scan ey'eddwaliro okwongera okukakasa nti tubatuusaako obujjanjabi obw'omutindo ddala okutuuka ku mirembe egijja mu maaso. Weefunirerera ekifo emmeeza y'abanene ya bukadde 3 bwokka bwe buti. Busatu bwokka bwe buti ate omuntu omu mitolo 30 ayagala okubuukinga kuba ku nooti 781 359 160 oba nooti 7 nooti 5 575 130. Beera omu ku mukululo gwaffe ogw'okufaayo tuyogatteko ku kyeggulo ky'okusonda ssente tuyambe
okukola enkyukakyuka mu Lubaga Hospital ate okwongera okutuusa obuweereza eri abantu baffe. Lydia Nangendo, ensi ze tulinamu endagaano kitegeeza ki? Wabeerayo obuweereza obw'enjawulo, abantu babeera ne favors ez'enjawulo nti eno Uganda erina nayo endagaano, kiki ekiri munda awo? Neyanza nnyo mutesitesi. Ensi ze tulina Uganda zirina nazo endagaano. Lwaki kikulu? Kubanga nti enkolagana mu ggwanga ebeera nnuŋŋamu okusinziira ku ki eri ensi gy'ebeeyagala n'eno. Okusingira ddala kiri kufuba okulaba nti abantu abava mu ggwanga lyaffe abagenda mu eri ensi bakwatibwa bulungi. Okusingira ddala kye tuyita kale decent employment, nti we abagenza okukolera eyo emirimu gye bakola gyejo tegibakosa, bafuna emisaala emituufu, we wabeerawo obuzibu banguyizibwa okuyambibwa mu mbeera ezo zonna. Embeera zonna mu kukozesebwa kubeera nga kwanguwa. Era enkolagana we tuba tulaba nti kati wano nga mu Uganda erina licensinga companies eziyambako gavumenti okutwala abantu ebweru. Kyekimu ne mweri ensi Abannayuganda gye baba bagenze okutwala abantu ebweru mwoziri eggwanga kiba kyanguyibwa, so that nebbanga lye abantu bye bagenda okukolerayo nakyo kisoboka okuba nga kiri very clear. So ebiseera ebisinga lwaki twetaaga bilateral labour agreements zituyambe mu kutereeza ennongoosereza mu byonna byonna bye tuba twetaaga okufuba okulaba nti omuntu wa bulijjo agenda okukolera mu nsi endala akolera mu mbeera entuufu ennuŋŋamu, ate obuyambi bwonna biba bwanguyizibwa mu mbeera ezo. Bannayuganda bangi bakaaba emirimu ng'ogyeko n'abavubuka n'abakuzeekuzemu mu myaka. Niye abaffe buli muntu asobola okugenda n'akolerako ebweru w'eggwanga, batugamba ensimbi y'ekyeyo enyuma nyera ewooma nnyo. Buli omu asobola okugenda n'ayigizaako eyo. Kakati ekintu ekyo kisinziira kubanga ogende ebweru w'eggwanga oli tosobola kera n'oga njagala genda kolera bweru w'eggwanga. Kasita obeera nga kubanga n'ezo ensi ziba ziina kaŋŋambe abantu be baagala bakolereyo okusinziira ku bukugu bwe baba balina n'obwetaavu bwe baba balina. Kati wookeera n'ogamba oyagala genda kukolera mu nsi eno, weesooka weebuuze nina obukugu obugendeeyo, nina njayo nabisomerera bye baagala. Ate n'ekirala gavumenti ekirungi kye yatuyambamu nga obuuza ku bilateral labour agreements n'okukaanya ku mirimu ki bannansi gye bagenda okukolera, nti emirimu okusinziira ku bwetaavu mu nsi eri beetaaga abakozi abagenda okukola emirimu gino na gino wammanga. Ne kibanga biri mu bulambulukufu. So kati woba olina obukugu obukola egyo emirimu mu gy'emitendera ng'ate byonna bye beetaaga obisobola, awo kiba kirungi n'okola ki? N'ogenda. Ate n'ebisaanyizo kubanga era wabeerawo ebisaanyizo ebiba byetaagisa omuntu okusobola okuba nga asobola okugenda ebweru. Omuntu agenda ebweru ayagala okugenda okukuba ku kyeyo, bintu ki bye yandibadde atunuulira ennyo, yandibadde asooka okulowoozako ennyo? Neyanzizza nnyo omutesitesi. Kakati omuntu ng'ayagala okugenda okukolera ebweru, soka weebuuze kiki ekintwala? Noonyeza emirimu wano giganye kale. Bw'oba oginoonyeza giganye, ensi gy'ogendamu ogimanyi, togimanyi, ogikozeeko research, togikozeeko. Waliwo obutabango kubanga essaawa yakati omuntu asobola okugamba nze njagala genda kukolera Israeli. Naye nga takozeeko research kulaba kyekiriyo. Kati naafuna omuntu n'amulimba, okitegeera, naye nga ye kennyini kubanga ebiseera ebisinga kiba kirungi naffe ne tusooka tukolako research kweza ensi n'otalimbibwa. Then wosooka n'okola ku research wo ogamba ngenda kola mulimu ki, ye ngendayo ntya, kubanga wano gavumenti yatuyambye nti yatugondezaamu nti ojja mu ministry y'abakozi Department Employment Services yebikolako externalization of labor division. Ne namba y'essimu weeri
nja gibawa nsobola gibasomero ojja kumpa omukisa ngibasomere Okay. mugikubeko osooke weebuuze nti njagala kino na kino enensi gye ngendamu waliwo kino na kino nkoze ntya naye n'ekirala gavumenti yatwanguyiza obulamu nti buli agenda ebweru ng'ayise ku ministry tuyina omutimbagano gwe tuyita External Employment Management Information System Okay. EEMIS.mglsd.go.ug ogwo omutimbagano oli bwagendako kaddemu kadduse nnyo kali EEMIS.mglsd.go.ug ogwo omutimbagano ku internet osobola okeberako n'olaba kampani gavumenti gye yawa license zisobola okuyambako ogende bweru kuliko n'emirimu otekamu EEMIS of course ku mutimbagano www.eemis okay www.ee mis dot mglsd NSD lsd gender labor and social development .go okay .ug okay yes nakebera kati bw'ogendako osobola ba companies zonna gavumenti zeyawa license bw'okebera ku buli company kubeerako emirimu job orders ezo zonna gye baba batadde okwo baba bazi vetinze nga bagiyisizza gavumenti yagitunuddemu of course gavumenti yagenda ekolagana ne Ministry of Foreign Affairs vetting egyo emirimu okusinziira mu ezo ensi ekitegeeza bw'oyita ono ku mutimbagano omanya nti no kampuni si yabafere eno kampuni ntuufu abamu tebalina intaneti kakati bw'oba tolina intaneti kusooka kukebera bino abamu tebabimanyi osanze oli bataddewo ka office tutwala abantu ebweru kiki kinina okusooka okutunulira okukakasa nti bano batuufu kakati ebiseera ebisinga kiba kirungi noweetuukira omanyi tubeera banafu mu kwetuukira naye ng'ebiseera ebisinga kiba kirungi neweetuukira n'ojja ku ministry eri wano kumpi waggulu wa CPS Gender Labour House bw'otuuka waliwo aba security gwe bagambe ogenda mu office ekwasaganya ebyemirimu na ekirungi eri awo ku basement External Employment Office waliwo abakozi bangi basobola okuyamba nene namba y'essimu nsobola ogibawa tugibaweere ddala eri 0414 0 emunya 3 nya 3 12 5 0 emunya ye 3 12 5 kitegeeza bw'oba ogenda bweru oyinza n'okukuba butereevu eno kampuni mugimanyi ne bakubuulira oba ne bakubuulira kyonna ekyokola ye ne weebuuzaako kiba kirungi by the way ng'omuntu tannaba kusalawo byonna nga tonnaba mbuuza tuukirira abakulu bakubuulire tokkiriza of course omuntu osobola omusanga ku ministry naye nga takolerawo naye gwe kubanga olaze oweetaaga oli mu bwangu ate n'akubuzaabuza tuuka mu office entuufu ate ne weebeera ng'ogenze mu ezo companies kirungi nnyo n'olaba bannannyinizo bamanager kuba ebiseera ebisinga tufunye ebizibu mu bantu ababanga abakolagana nga babroker ba agent ebintu ebyo ate obwanga olina akasente kuba waliwo administrative fee gavumenti zeemanyi gy'emitwalo 2 ezya office fuba okulaba nti bakuwa receipt ku sente z'okoze eki z'owaddeyo zonna z'obawa funa receipt kubanga ebiseera ebisinga complaints zetufuna abantu teko sente zange naye obukakafu buli luddawa nekitwanguyira okuyamba okutereza okugonjoola ensonga ezo ku muntu abadde agenda ne nannyini kampani oba ekitongole tukolagana wamuwera ne agencies nga police CID iso webityo ebitongole ebyo byonna netukola okunoonyereza abamu balaja namaze omwaka mulamba nasasula bangamba linda akasimu kajja omuntu kasita amala ekinene nnyo emyezi 3 nga yawaayo sente ze nga tannagenda myezi 3 yitira ku ministry wetuli tujja bayamba myezi 3 ate nga mu regulations kwa tulina ne regulations
the Employment Recruitment of Ugandan Migrant Workers Regulations 2021. Okay. It was revising at Twaitwineza 2005. Neka Twineza 2021 ziri up to date. Zo zigamba nogamba wobanga oyise mitendera jonna kubanga abagende ebwere bisere ebisinga naddala abagende okola obwa housemaids mu mayumba abachala. Bo tubateeka ne ku training, pre-departure orientation and training. Kwa government ya accrediting yawa license ezo training institutions ziri nkaaga mu 8 okati neziri active ojasanga ziri ngana wezityo naye era wogenda mwezo training centers oyina okumanya ogenze mu training center ki tuyina curriculum ina modules 9 eyo natubikubuulira wetegese otya financial ebyensimbi olina account ebintu ebyo byonna weeyisa otya ku nnyonyi abasinga bawogana ebintu webityo eyo nabakuyitiramu emitendera egyo gyonna ne ebyobulamu babikuyitiramu n'okukozesa machines ebintu ebyo byonna obifuna mu trainings ezo so kati olina okwebuuza n'ofuna information entuufu wanga waliwo kyeweekengera tuukirira abakulu bakuyambe bajje kyengulu wa CPS ku ministry y'abakozi office eri awo ku basement oba bakube ku noti nya emunya 3 12 5 bayambiwe bwaba kujjako sente myezi 3 nga gisewo tonagenda bajje balumbe jangu webulugunye tulabe kyekiganya ampuliriza njagala kujjukiza abakyogero products abakola ebizigo ne sabun ebyakyogero bajjukiza abantu mwenna nti kyogero habo jerry ne kyogero habo soap bisangibwa mu maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga ne mu kikuba ojja kubisangayo e Kampala bategeeza abantu mwenna nti balina ebika by'ebizigo ebiwerako mu katale kyogero habo jerry balina sabuni kyogero habo soap kyogero vitamini E pink ekizigo ne sabuni kyogero cocoa butter kizigo ne sabuni kyogero aloe vera kizigo ne sabuni kyogero non perfumed jerry kizigo eri abo batayagala buwoowo ate n'ebika ebirala bingi abakyogero bongera okukubiriza abazadde okusibirira abaana kyogero habo jerry wamu ne kyogero habo soap nga badda ku ssomero kubanga kyekizigo ne sabuni byokka ebisobola okukuma olususu lw'omwana nga lulamu bulungi bifune ku dduuka eri kuli okumpi supermarket mu kikuubo ne ku motoka zaabwe ezibitambuza essimu eri noti 754 55 72 3 oba noti 392 17 68 72 nkikakasa nti wali wulidde ku kigambo insurance nayo kimanyi bulungi omanye emigaso gya insurance training college okutegeeza nti osobola okufuna obukugu mu kisawe kya insurance nga weewandiisa mu masomo gano wammanga certificate in insurance professional certificate of proficiency COP genda weewandiise kati otandika olugendo lwo mu kisawe kya insurance training college ly'ettendekero lyokka eryakakasibwa okusomesa amasomo ga insurance mu Uganda era balina n'amasomo aga insurance agali ku mutendero gw'ensi yonna okwewandiisa kyalira omutimbagano guli www.itc.ac.ug www.itc.ac.ug baweereze email eri admissions@itc.ac.ug admissions@itc.ac.ug oba bakubire ku ssimu eri noti 4 7 335 noti 4 7 335 insurance training college tukulembeza bukugu kyalina ba ministry y'ekikola ky'abantu abakozi n'enkulaakulana mwami Joshua kyalimpa omwogezi bino byonna tubiyiseemu kampuni weziri neziri ku ezikirizibwa zonna tumaze okuziraba wano ku mitimbagano gyeziri essimu weri wofisi weri n'ebirala bingi naye ate bannayuganda bangi betulira bagenda okukuba ekyeyo nga bakaaba embeera bazitooweredde n'abamu bafiirayo ate nga babatta obuzibu buvaawa webale nnyo ekisooka Lilian kyaleseeyo kiri nti bannayuganda abagenda ebweru batandikira ku myaka 21 okutuuka ku myaka 45 okay yenteekateeka ya gavumenti wadde age of consent mu Uganda ya myaka 18 naye okugenda ebweru myaka 21 ogenda okukola okay okutuuka ku myaka 45 so abakezi bogenda kituufu tuwulidde abantu bangi abafunye challenges nze tofuna amasimu g'abantu tulina obuzibu abamu ngo babuuza wagenda otya
nga abamu olwokuba tulina porous borders abamu basalinkiriza ne bava e Uganda obutaagala kugendera mu mitendero abadde bagenda mu panya bayita Kenya ne balinyire Kenya ne bakola ki ne bagenda. Waliwo ebiseera ebitwayeko ne story y'Abannayuganda babajja kuno ba computers ne baba convincingira ku internet yo ku computer ne bagamba tubafunidde emirimu gya computer ne babatwala ne babaserengesa babatwala e Bama oba Myanmar. Okay. Bagenda ogenda nga babatwala mu kampu z'abayeekera Myanmar eriyo olutalo eri abayeekera abalwanyisa gavumenti yayo y'abajunta ne bakwata emundu batuuka eri ne babateeka mu area ng'omulimu gwabwe gwakufera gwakukozesa kompyuta. Okay. Bakusalira ne target ne bagamba nti kaakati olina okufera abantu oba 10 oleete sente bweziti nga bali mu tocha y'amaanyi. Ekyomukisa nti waliwo enkolagana z'amaanyi nnyo. Ambasada wa Uganda mu Malaysia Betty Bigombe yabirimu. Permanent Secretary wa Ministry of Gender yalimu. Kuba waliwo omwana omu yakuba essimu oba yagifuna ate ndowooza agifuna ku internet yokwo eya PS n'akuba ne bayambibwa. Eyo njagadde kuwaako example y'abantu engeri gye bagendamu kubanga emitendera Lilian gye yayogeddeko kiba kitegeeza nti omuntu bw'abanga ayise mu mitendera emituufu n'agenda n'abeera placed kitegeeza information emukwatako eba weeri kebe ku side ya Uganda kebe ku embassy ya Uganda mu nsi eyogerwako ate ne gavumenti yeeri ebe mumanyiiko nti omuntu oyo Munnayuganda ali wano era ali mu location bweti. Ensonga endala eri nti tutera okufuna obuzibu kuba omuntu bw'ava wano aba amaze okufuna placement oba contract gy'agenda okukolera. Kaakati oluusi abantu batuuka eyo ne balimbibwa ate n'ava we yagenderera mu butongole n'ayagala adduke ave mu muka nga bamulimbye kati nga bonoolaba bonooleta house girl wano omujje mu kyalo oba Butambala omuleese e Kampala omutuusize wano kaakati oli azze oba ku muzigo amugambye nti bakuwa sente mmeka nti bampa 5,000 nagamba nze kakufunira ow'emitwalo 10 kati nadduka kaakati eriyo ne Bannayuganda abamu abagenda ne bava ku ndagaano ze baakola ate ne baagala badduke bafune kaakati eyo gye bafunira ebizibu kubanga jjukira nti ensi gye tulimu kati abantu balina ebizibu byabwe abamu bali mu mize emizibu abamu banoonya organize oba kidini oba biki ebityo kwegamba basobola okulimbalimba omuntu mu mbeera eyo n'akosebwa. Nze ekikulu kiri nti omulamwa gwe tuliko kwe kulaba ntulambika abantu Bannayuganda abandyagadde ogenda ekkola ebweru bagendere mu makubo amatuufu kuba ogenda mu makubo amatuufu agalambikiddwa kitegeeza nti osobola okuyambibwa bulungi. Ekisooka kampuni yakutwala ebeemanyiddwa kampuni eyo gavumenti egirinako obuvunaanyizibwa kuba yeyagiwa license. Katulabye obuzibu obumu abantu omuntu agenze afudde bagenda okutukontakitinga nga tubuuza yagenda atya nga yagenda mu makubo gali amakyamu n'olwekyo nga famire ate edda mu kutunda byayo ku bantu agala tukomyewo omulambo so nga bw'oba wagenda mu makubo amatuufu wabeera waliwo engeri esobozesa okuyamba famire eyo okusiza ku agreement gavumenti esobola okuzza omulambo. Kaakati sigamba nti gavumenti naye erina enkolagana z'erina ne companies ezizambikiddwa obulungi mu gavumenti eziwa obuvunaanyizibwa bwa kampuni eyo ku muntu oyo gweba ekoze etutte so okuinvokinga agreement ezo ziyakola ne kampani mu licensing okulaba nti omuntu oyo ayambibwa ne mu bulwadde. Naye kati kyetwagala okubiriza Bannayuganda kwe kulaba nti bagendera mu makubo amatuufu. Okay. Bannayuganda bangi abali ebweru eyo bawuliriza kati era abamu balina oluusi okusomozebwa okw'enjawulo basanze ebizibu ku kyeyo baddukirawa okufuna okuyambibwa.
banji gye bali kati bawuliriza mu nsi ezitali zimu? Of course, Uganda oba Ministry of Gender ena enkolagana n'ebitongole ebyenjawulo. Osobola okutuukirira government ya Uganda bw'obanga ofunye access ku embassy ya Uganda. Osobola okutuukirira bekikwatako ng'okozesezza omutimbagano ogwa internet nga address bwe tuzigabye. Naye n'ekirala ekisobola okukolebwa kwe kwa nti Uganda ericognizinga ebibiina ebyabo eriyo bannayuganda beekolamu ebibiina abo abankuba kyeyo era balina n'ekibiina ekibatwala bonna n'olwaleero no babaddeko ku ministry eyo nga bazze okusinkana minisita nti tulicognizinga eddoboozi lya bannayuganda n'ekyo kibatuukako baliyisa mu organization zizaabwe zebalina zebateekawo naye n'ekirala waliwo n'ekitongole ekyensi yonna ekya International Organization for Migration. Ebitongole ebyo gavumenti ya Uganda ekolagana nabyo bulungi nnyo okulaba nti omuntu bw'aba agenzeeyo ng'afunye okusomozebwa okwenjawulo asobola okuyambibwa. Essimu eno gye tutaddewo eya noti 4 3 4 12 5 noti 4 3 4 12 omuntu bw'abanga ali bweru ng'afunye ekizibu singa agikubako butereevu ng'asinzira eri ayinza okuyambibwa. Lilian? Yes, asobola okuyambibwa. Kubanga abagibeera nabo bakola mu by'okugenda ebweru. Buli nsonga yonna gy'oba oyogedde kati oba olina okumuyamba omuntu oyo agikutte n'oyaza ensonga zo era n'ayongera okukubuulira biki ebyetaagisa okusinziira. Kati nga bwe tugambye nti gavumenti Ministry of Gender ekolagana ne maybe foreign affairs okusinziira ensi gy'olimu kubanga n'obuzibu bw'oba ofunye so tufuna information eyo esookebwako kwe tulaba nti kwe tusobola okutandikira ne tukwasaganya ne foreign affairs ne tusobola okulaba nga tukuyamba ate era n'ekirala gavumenti tekola yokka ne ba family members abantu betubeera nabo bayongera okutuyamba oba okuyamba abantu abali ebweru okufuna obuyambi okusinziira biki bye baba balabye information biki ebibadde bigenda maaso paka essaawa eyo so tukubiriza naye abalina abantu baabwe ebweru mufeeyo okulaba nti nabo mubakwasizaako era mubayamba. Ampuliza dakiika tubuza 15 zokka tukusiibule nenze kyekuga nti kati gwatanaba kugenda bweru alina yagenda ebweru naawe ali ebweru kati namba eno yeyinza okukununula ndo wandibadde ogisevinge kubeere kumpi mu mbeera yonna ebeekutaasa noti 4 3 12 5 noti 4 3 12 5 niye yekubwa kubudde ki kati era mbadde ngenda kubuulira nti musaawa zokkola kubanga essaawa ya kaakati naye tulina kyetukola okufuba okulaba nti tukola ku call center eri 24 hours era ekyo government ekikolako era ndooza ng'omwaka tegunnaggwako kubanga tukola butaweera essaawa ya kaakati osobola ogira okozesa eno oba otuukirire omuntu yenna asobola okuyamba owa family atuukire office akuyambe naye bwe tunaabanga tu openinze app nga call center ya 24 hours ekola ejja kubanga etuyamba. Bannayuganda no bangi tebalina mirimu naye abamu bati okugenda ebweru aga embeera y'ebweru wadde emirimu gye giri naye tayi bano b'amagezi ki kiri okke omuntu waaba atyo okugenda ebweru era togenda kubanga mindset already oba olina okubeera ng'oli prepared akyamazima ogende okukolera ebweru si kyangu oba olina okyetegekera gwe nga gwe naye waliwo emitendera mingi gye tugezaako okukola nti tulina programs nyingi mu ministry nga omukulu bwe yagambye osobola okusigala ng'ofuna kyosoma skilling tulina skilling centers wano mu ggwanga ate nga mwattu zisomeseza naku bwereere woba olina obudde bwo ogenda ogira omulimu gw'omutwe ne programs endala nyingi bw'obanga really okyetaaga okusobola okubanga oyagala
otyo genda ebweru ne tufuba okulaba nti at least ofuna kyokola. Ebiseera ebisinga okukola kintu kikulu kubanga kireeta akasente mu maka oba wonna woobeera n'okukyusa embeera z'abantu. Naye okukufuna olina okubanga olina ne skill tukubiriza abantu era ofune okufuna obukugu obw'enjawulo. Ekisembayo nga tugenda mu kuwummulamuko bankuba kibi bano bakaba sente zaabwe basusse okuzibba ajja niyesiga omuntu we Uganda bambi agenda okudda nga talina kalina mubayambye mutya oba waliwo mateeka gayinza kuleetebwa okubataasa ku baffere bano bebeesiga ate ne babayitamu? Ekyo kintu kituufu nnyo naye kati gavumenti kye yakoze nti mweno curriculum mulimu kye tuyita financial literacy ne training centers ezo kati tukubiriza abantu abasinga n'oba togenze mu nkola bwa housemaid through recruitment agencies naye ng'oweefunidde omulimu ogugwo buli omuntu yenna ne oba ofunye mulimu wano e Uganda fuba okulaba nti oyiga butya bw'okuuma ssente bw'ozitereka kubanga gavumenti tulina banks nyingi tulina engeri nyingi gy'osobola okukuumamu ssente zo. So era tukubiriza abantu oba ogenda ebweru olina okugulawo account mbuuza ne mwensi eyo nsobola ntya okutereka ssente zange. Ebiseera ebisinga abantu tubeesiga tubaagala naye ate batuyuwayo. So kati tusobola okufuba okulaba nti tukozesa ebitongole ebisobola otuyamba okukuuma ssente zaffe. Ampuliriza katuwummulemu katono nkomewo ne bwana kya ampuliriza eddakiika ziweddeyo tusigaza 10 zokka bwe ziti tukusiibule. Njagala kubeebaza mwenna abatulaba nga musinziira ku mikutu emigatta abantu egya CBS kwe tuli abali ku TikTok abali ku Facebook abali ku X yali Twitter ate n'abali ku YouTube. Mwena tubeebaza Sendege ya Muhammad Byayi aliwa n'ensonga zikwasaganya ekifaananyi akiweereza bulungi nnyo azuuminga bwazumingulula nekitambula bulungi. Mwami Joshua Kyalimpa. Yes sir. Abakuba ekyeyo bano beemulugunya omusolo gwe mubajjako mungi ssente zaabwe ate gavumenti mumuzirya. Lwaki mubajjako omusolo nga bayita mu bugubi ssente ate ne muzibalyako musolo mungi? Yes, ekikulu kiri nti tax regime eriwo tetagitinga bali ku kyeyo bokka. Nkimanyi nti n'abali wano nawe Lameka nawe omusolo mungi mugutema mungi naye nga omusolo gukatinga across lwakubanga of course bw'obeere obweru buli kasente kokofuna obeera okabala otegeera nti nasindise dola zange 1,000 n'ozikyusa mu za Uganda n'ogamba nti obukadde 3 mu emitwalo 7 kati nga bw'okomawo osuubira nti ku akawunti gye ziri bwe zityo n'osanga ng'ate kuliko emisolo. Ekyo nakyo tulina kisomesa abantu. Jjukira nti abantu abasinga okugenda ebweru baba tebalina experience ya kukola nti tayinza kuba nti mbadde nkola ku CBS kakati nagenze kuwait kukola kuba kati oli used ku taxation nga bwe badde bwe kwa applying ko wano so kati so shetulina okukola kokola nti companies zizisomesa abantu okubateekateeka okugenda ebweru ndoza neyo area bandi badde babasomesa okulaba obligations zaabwe abantu okugenda ebweru kirina emiganyulo mingi eri eggwanga. Njagala kutegeeza nti Uganda efuna ssente nyingi okuva mu remittances ez'abantu ababeera ebweru ze basindika ssente. Olaba nga ssente nyingi million dollars 9 ziva bweru ne zijja ate kati gavumenti nefuna ne kyetuyita non-tax revenue essente zino eza license n'ebintu ebirala ebyo curriculum agencies ziba zijjako zireeta ssente nyingi $1 million nazo 23 zijja mu Uganda. Jjukira nti mu Uganda tubadde n'ekizibu ky'ebbula mirimu era kaakati Uganda ffe twasooka ensi endala okuba ntuteekawo policies zino tuli mu kuvuganya mu nsi za mu East Africa. Bwe balaba nti Uganda bakyajinga bwe bati bone basala kati Kenya babadde bavuganya naffe nnyo mu sekita eno olwokubanga bonna bakizudde nti abantu bwe bagenda ebweru
ne basindika sente kicontributinga ku economies zaabwe nnyo ate kiyambako temporarily okulwanyisa ekizibu kino ekyokuba nti emirimu tegiriiwo. Nkimanyi nti eggwanga nga Uganda teryandiyagadde gamba nti lyeyagalira mu bantu baali okugenda ebweru. Twandyagadde bannayuganda okusigala ebweru bakolere emirimu gyabwe Uganda babuilding economy. Naye mu kaseera kano twesanga nga emirimu egitondebwawo internally tejimala bwetaavu bwa mirimu bwa bannayuganda bonna be tulina mu ggwanga. N'olwekyo mu kaseera kano okugenda ebweru kiyambayambako ogamba nti waddeko okulaba nti ensi yaffe esobola okuyimirizaawo abantu baayo. Kyetulina okugamba abantu abalala bonna, abantu bintu bingi ebikoleddwa mu Uganda nga abantu baali tebamanyi. Bw'oba ogenze ebweru ng'oli exposed ku bintu ebirala by'obadde tulabaako, kirungi okugenda n'oyiga ate bw'okomawo. Kuba bannayuganda abasinga abagenda ebweru batajeti workers. Agamba nti bwe ngenda n'enkola emyaka gyange 2 nenfunayo obukadde bwange 2 bwe nzija nkole saluuni oba nkole teekaawe oba nkole ebintu bifaanana bwe bityo. Kuba Ugandans by nature ba job creators, baagala nnyo okwekozesa. So ndowooza nti bwe tufuna kapita eyo ate nga ne gavumenti ya Uganda nayo tetudde butuuzi, kubanga tulina emiganyulo, tulina programs endala mu gavumenti mu ministry. Tulina Uganda Women Entrepreneurship Program, tulina GROW eyakatongozebwa, tulina Youth Livelihood Program, tulina Juwakali Program, ate ne mu gavumenti mu PDM emyoga programs nyingi ng'ekiruubirirwa kwe kulaba nti tetutunuulira butunuulizi kugenda bweru kyokka okufuna capital. Na wano osobola okufuna capital. Sibula batuuliriza Mwami Joshua Kyalimpa. Abatuuliriza mwenna tubeebaza nnyo kuba nti mutugoberedde okuva gye twatandikidde paka kati gye tumalidde. Ebintu bingi ebyogeddwa, ekirungi lines muzifunye ez'amasimu, ebyo tutasobodde kumalayo nga mwandibadde mu byetaaga musobola okuba amasimu, tujja kuba nga tubawa obuyambi bwonna obwetaagibwa. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Ampulize dakika tusigazza nnya. Waliwo ebibuuzo bino kambigire Lilian omalirize nabyo. Onagambye nze Suuna Kakimbeera Bungolo Byakabanda nti ne kampuni z'abafere ezitwala abantu ezisoma okutwala abantu ebweru tuyinza kuzimalawo tutya. Onaga Fred Kasubi omwami oyo mutuufu nnyo n'agamba nti nasoma nemaliriza sini ey'omukaga ne saafuna bukugu bwonna. Patrick Eruzira nsobola okufuna omulimu ku mutimbagano gwa JobLink. Kyabuuziza n'abalala. Tumalirize Lilian. Neyanza nnyo Sebo, kampani ez'abafere tusobola ozimalawo nga tuziwawaabira. Mujja ku ministry tuwawaabire twogere ki ekiganye. Nsonga ki tukakase oba ezo kampani gy'omanyi oba ogyekengera gireete. Tujja gikwasaganya. Ate n'ekirala njagala okuwabula abantu balina olumu bakozesa kampani zino eza tour and travel. Ekyo kikyamu nnyo kubanga tour and travel tekola ku bya mirimu. Ekyo njagala okikkaatiriza. Mujje kuba awo tuba tuwa license, ekyo kitutunuulira. Kampani weberi mu tour and travel ngeri registered tetugiwa. So mutuyambe mujje tukwasaganyize wamu. Anoonya omulimu tanabafuna bukugu, ekyo nakyo tukikolako nga bwe tugambye nti tuyamba n'abantu okufuna emirimu muno mu ggwanga. Ajje ku ministry tujja kulaba engeri gye tukikwasaganyamu. Sibula batuuliriza. Neyanza nnyo okumpa omukisa guno. Abatuuliriza ntumira era twebaza nnyo mwena abatuuliriza olunaku olwaleero. Temukoowa mujje ku ministry. Tugezaako okutereeza embeera mu buli ngeri yonna. Ntumira ku mwami wange Kiwanuka Joel ali awo awuliriza, omwami n'omukyala Daniel Senabugo awo ku Mutala Bunamwaya, mama wange omulungi Namasuba, mukyala wa Lusimbi JB ne Stella, Team Employment Services betukolagana nabo, Isaiah, Rita, bonna mbatumidde abaweza. Nemikwano gyaffe bonna batuuliza Irene Ronnie ne CBS tweyanziza nnyo okutuwa omukisa guno okubeera
ku mpewo z'obujjajja. Mwebale nnyo mweyanzize ntumire wewa kubanga omukyala nsomoozezza tumira omugole kubanga nange sebo njagala okutumira omukyala Alice Kyalimba ali awo ebwere nga Entebbe n'abaana baffe Daniel Joshua Kyalimba Vanessa Pretty mwenna timwebale kutega ampuliriza nange njagala kukusibulira wano tibadde muliriza mulungi naye kyenkugamba nti gwali ku kyeyo ateekateeka okugenda ku kyeyo naawe alina ali ku kyeyo oba ateekateeka okugenda essimu ya minisitule eno nkulu bw'oba olina ku kyeweebuuza eri noti 4 4 3 4 12 5 noti 4 4 3 4 12 5 ebintu ojja kubigonza n'okusomozebwa ojja kukuvunuka. Nze Kalule Lameka, Katonda abakuume ekiro ekirungi, Ssaabasajja Kabaka awangaale.